nnyo kyokka bwe babba Kyagulanyi nabivaako ne mbagamba saagala sikyayagala kubanga nabagamba sisobola kukulembera mu gavumenti ya Museveni yadde okufuna omusaala ogw'obwa kansala ke guba $1,000 naye nga bannange basibiddwa mu makomera ate abalala nga battiddwa. Ndimu ennyamivu nnyo okulaba ng'abaka ba paalamenti olunaku olwaleero batuliddemu olukwe ne balonda kabineeti. In fact okuva emabega wonna bwe batuukira okulayira nali mmanyi tebagenda kukikola, naye mpulira n'amaziga nga gampitamu nga bannaabwe bali mu makomera bo nga balonda kabineeti egenda okukolagana ne dictator assa abantu. Abaana babawambye bo bagenze kukola busente, kati kitegeeza ffe kye tulwanirira bo bali ku kirala. Mbadde nsaba basebo ne bannyabo abawulira nti abantu abo tubaveeko nga pulezidenti bwe yagamba nti bajja kubeera bangi abajja okutuvaamu, abo bennyini be twesiga bajja kutulyamu olukwe. Mbadde nsaba tubaveeko tunoonye butya bwe tusobola okuteekawo embeera ffe ffennyini ne twejja mu buddu, because baatuwamba tuli mu buddu tetulina kiddako. Ne bwe tunaakola tutya abaka paalamenti tebalina kibagenda kuteesa. Nawulidde nga bagamba nti abatusuubiramu ebyo bingi, era mpulidde Loopu ng'agamba nti tulonze kabineeti eno egenda okukola ne gavumenti eri wadde tuli batono tutya, naye era bajja kusigala nga abantu batusuubiramu kyamaanyi. Neneebuuza nga ddi okusiriwaza abantu neneebuuza okukola nga bali 5 babikole nga bali 5. Weebale nnyo nti nga ddi opposition member yenna eyali ataddeyo ekiteeso kyonna mu paalamenti ne kiyita, era ddi kye baali balwaniridde ne kigaana okuyita. Because newe mugaana newe mulwana ne mwekuba eŋŋumbi bamaliriza babafulumizza, kitegeeza temulina makulu. Kati kiki ekibaforcing okugenda okulonda kabineeti mugende mukolagane n'omusajja atta abaana b'abantu, okuggyako ng'omusaayi gwaffe, omusaayi gw'abaana abali mu makomera nga tebagubala mu mugaso. Shama mpulira obusungu ku mutwe, mpulira nga neeke yonna njagala ngikwate ngisaanyeewo, simanyi kiki kye baagala, kibatwagaza ki? Balinde banajja ku kyalo ky'okuziika bamba kubba emiggo. Kankubu nze ndikojja w'omwami Ssebuufu eyalondeddwa ku Gondi. Wa speaker. Yes, kubanga maama we yazaalibwa ne maama wange. Ne ssengawa. Budget yagiisizza dda ya biliyoni 3 egenda okutereeza Kampala. You can imagine. Ssebuufu yagiisizza dda naye nga amalwaliro tegaliiwo, tetulina ddagala. Okitegedde bulungi. Kakati tunuulira abantu ng'abo bafoot soldiers n'abaana abali mu kuvundira mu makomera tebabafaako, bo beefaako bokka. Nsaba ekintu kimu, Bannayuganda bwe tutaddamu magezi ne tutegeera nti tuyina okukola omulimu ogw'amaanyi, nti tetugenda kulinda basajja b'amasuuti kututegeerera. Because abamu tuyina endowooza nti omuntu azza ayambadde essuuti yo yategeera. Asinga amagezi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yakwatira omusajja abaali beeyita ab'ebitiibwa n'abakkakkanya, n'alaga nti abo tebalina makulu, gwe tegeera n'omutwe gwo otegeere kyo ky'olina okukola. But Bannayuganda tusirise nnyo. Singa tetuukola ekisingawo okuva ku kino yadde nti kya live tuli kwa live show twogera bwogezi nekikoma enewe nakyo kigattako. But omusajja waliwo agambye nti ku mundu ajja kubeerawo. Mpuliranga nange kyensinga okwagala bino ebyogenda nti nno tuteese, mpuliranga naye Trump alwawo. Obusungu bukunyiziza nowerabira kozi ya revolution nti eri non-violent. Bannange non-violent shama erabika ekola kyokka erabika egenda kulwawo ng'ate abaana bongebwa kuttibwa.
sisobola kulinda Shama afe nti ate nga nkyayogera bwogezi. Wanditegedde etya enkweze eziri ekavule gwemanyi kyo ezo ezibadde zigenda okutta president kuba nazo zeeyagaliza kikwatamu ate nakyo kikulu kakati awo ndowooza strategy zonna tuzigendemu ne simanyi ddi lwe kinaakoma. Shama mwe mutusingako nga mutuukirira n'abakulu abatuli. Tugenda ku stage yakubiri kete tunagitandikako. Tugenda ku stage mulindwanga bw'omaliriza tugabireko kona. Neyanziza nnyo kamalirize. Njagala okwebaza mwenna abataddewo embeera okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo okuyiwawo omubiri gwammwe. Bino ebintu bya kwewaayo kwerwanako ate nga tuyina okukyusa eggwanga oba tutya badde nsaba sigala ng'osomesa awo wooli oyo omuntu akuliraanye sigala ng'omusomesa omutegeeze ki ekyokukola mukadde akatuufu nga katuuse bannange tweweeyo omulundi gumu singa ensonga etuuka nga gye bagamba nti leero kati ensonga etuuse ku nnyooge ebyokwogerako obwogezi biwedde tusimbule bannange tusimbule abaana baffe ne Rakai baatukuba emiggo naye nga neewuunya nga mmanyi ababaka palamenti bagenda kulayira nga manyi leader of opposition tagenda kulondebwa mpulira ndi mwenya simanyi bana mbeere bulungi ndi munyiivu. Amina. Temunyiga nnyo evolution ekya Bukenya muda wano ndiko Simayiro naye temumanyi byemanyi naye mujja bitegeera mpola temufaayo. Mukulu Bukenya akazinda mujja kuseka. Bukenya Noah tetwongerako bantu abasindika request tujja tandikirawo Kazibe Bashiri okulanga kistaata okweyita erinnya eryo Bukenya agenda mu maaso bw'omala Kazibe Bashiri akwata akazinda. Mwami Sama kulamusiza. Kale muganda wange Bukenya. Nawe mwami wake up nawe nkulamusiza. Kale taata. Kakati nze nina ensonga oba nsookenda kubajjukiza. Mwami Sama nawe mwami wake up. Mu 2019 mwami Kyagulanyi nga akyaddeko Nakaseke. Ebigambo bya Lutamaguzi mu kyabijjukira byayogera. Jukira bulungi nnyo. Yagamba yabagerera akagero. N'abagamba nti nno bwe baali abato bayagalanga okulya ku butunda buno bukaluba naye nga beeyambisa nnyo enkerebwe okunyeenya omuti obutunda bugwe bakole ki basobole okubulyako. Kaakati naddamu wano jjo ly'abalamu nga tuvudde mu kalulu ka 2021 najja ku TV nga basibye abaana n'agamba abo basibe twabawaayo nga ki nga saddaaka. Mwe statement ezo temuziyita za kuzannya. Nkeretanyi bwe baali bamunoonyeza akalulu ewaabwe yayogera ebigambo bino n'agamba nze ndi ku maanyi g'abantu. Ekyokubiri senga pulezidenti wange banamubba akalulu sigenda kulayira. Oba eddoboozi lwe muliina. Video zigenda kuvaayo. Nkalina nkajjukira bulungi nnyo yagamba nti nze political party yange nina political bamubuuza interview yamubuuza n'agamba nze nina ekibiina kyenvaamu kyonna political party yange kyena abeesazeewo kyennaagenda nakyo bwegamba sirayira sijja kulayira bw'atyo bwe yagamba. Kaakati ekyokubiri era Lutamaguzi n'addamu n'agamba nti ffe batubbira akalulu omusajja we tumutandikira bwe bamala omubba akalulu yasiita bigere. Kaakati eyo tuvuddeyo abajjukidde. Mwami Sama naawe mwami wake up sibabuuza kibuuzo kino mu bubi. Omukulembeze bino byonna bizze bibaawo balayidde balonze obukiiko bwabwe ddoboozi kati nga bwe mwami Sama oyinza okuba nga olinaku ku information okuva ew'oyo mukulembeze ddoboozi ki lyafulumizaayo nagamba nti bino byonna bennanze mbiri bbali abakola byabwe anti ekikola ekintu ekyo bagita national unity platform
national unity platform si ye overall waayo wabula ate ye people power ye wakwata webateekayo bali mwezo ye n'ateekayo Edi Mutwe gwe omuntu ng'oli wa common sense otegeera ki otegeera ekyaba ategeeza kanziremu nkwanguyizeemu akantu akatono bwe bamuwa platform n'ayogera ku nazi wa Agatha Bolotic n'atayogera ku biriwo mu parliament ku bigenda mu maaso era mu bwongo obwo ki ekijjamu biri ababiyigino walinze genda mu maaso kaakati nze mbadde njagala luno olutalo lwaffe abantu ba wansi si bali aba waggulu ffe opposition naawe sama gwe opposition era gw'oyagala enkyukakyuka n'oyo wake up be baagala enkyukakyuka ne bana abali wano ku live olwaleero batuwuliriza bali abali waggulu baagala bifo kubanga bw'abanga mu myaka gy'ekinaana Christmas Kiyonga bwe babba akalulu ka Museveni yagaana okulayira wano lwaki bano balayidde kubanga omu yawadde Museveni yagaana okulayira Christmas Kiyonga yalayira era wayitawo omwezi gumu ne bamutta kakati wano Nambooze y'omu yageze era wano ajja kukuwalampa gwe Nambooze ajja kukuwalampa yagambye bano ababeera ku gundi ne batwogerera babuzaabuza abantu babalowoozesa nti essuubi libaweddemu tebasobola kwaki mutuleke ffe tugende tukwataganye n'ekintu tulwanagane n'ekintu kakati nosesinga oyo bw'oba omuwulira wano badde balonda obukiiko bwabwe eyo nasindise message abaana banvumye ne mbagamba mmwe muli amwewa bifo abaana bali eri mu makomera abalala ntaana zaabwe abalala bamulekwa mwe mwewa bifo abaana banvumye ngamba kati laba bano kati olwaleero ekyakalanga akituuse era mugenda balaba bamaze obbagoba ku kitebe naye mujja balanga bazuuga bagenda kalangala kituufu bagenda kalangala kakati nze nsaba abalina omutima nga gwe gw'olina n'ogwa wake up gw'alina mukwatagane n'ono omwana Bukenya ye Bukenya niye erinnya linvudde mutwe kubanga naye yawukanyiza nnyo eky'abantu bano okulonda obukiiko obwo bamuyita Wayiza oyo mwana ali kwalaali nnyo kubanga nze ate nekisinga okunnuma abantu abatalina bambi yadde gamba nti wano bajja akasente bo bafaayo nnyo naye ate bano abali ku sente yange naawe yiyo bo tebafaayo wano babuuzizza gundi nga bw'owunzika taata nga bw'owunzika mu bitiibwa ebingi muganda kituufu nnyo ngenda kuwunzika babuuzizza ono kyeyune ne bamugamba kati gwe sente z'emmotoka onoozijjayo nagamba njazijjayo ne bamubuuza lwaki ozijjayo